Ate we nakubuuziza omuwala wamwanjula wangambye wamwanjulira ku poliisi. Kati oyo omuwala namwanjulira ku poliisi. Kubanga okumwanjula ku poliisi namutwala ne tutukeyo. Nasoka wamwanjulira ku poliisi. Ate gwe omwogerera. Kati nze namwanjulira ku poliisi okitegeera. Kubanga waliwo we twasooka ne tubeereyo nga weeks 2 okitegeera. Ndako kati ni wa Masimba wakati. Njagala okumanya ku poliisi gye wamwanjulira. Police officer ye yabagatta. Kati siku 3 samuli naku samulikete sente za kameeza. Kubato zilina. Kati nengena nempyanza. Kati awo kupyanza nezituuka saawa zaali saawa nga 5. Nendeeta omutwalo ngamba kansoke ntwalira omukyala wange omutwalo afune ez'okulya agule emmere agulireko omwana ez'amata afuneko ez'amata akuleko buli kimu omutwalo nengutwala. Naye nga ye omukyala awo newe bakwatira piki yo yali oregula akyagenda n'akola emmamba n'adda. Omukujja ninsanga nga waguli ninyingira ennyumba omutwalo ogwo nagusangako ekiro ninsangako kameza ningamba naye bannange kiki nisoka nintunulira bulungi ennyumba ebintu byonna yabitudde nintunulira eri mu ngoye nga yazitudde dda nintunulira ku kitanda essuuka zonna nga yazitudde kyanyambyeko yalekako essuuka yalekako blanketi nalekako omufaliso n'ekitanda naye ebirala byonna by'omunju kitegeera byonna ebirala by'omunju byonna yatwala teyandekera wadde ne sente za landiroodi kubanga najja ninsoka nintunula bulungi nenyeguzako ku balirwana nimugamba bannange maama Bena yagenze ddi mulirwana nangamba wava wano saawa zaali saawa 3 wava wano nga yagenze dda kubanga nze mbadde munju kubanga nze mbadde ndaba asitula bintu nga sirina kyemanyi okitegeera nga mulirwana mukazi kubanga mulirwana teyankubirako ku simu kubanga olwo lunaku simu yange yali etaliiko biri awo yali ku kyaja. Bannange ninyuguza bannange kiki bannange ne landiroodi najja ng'anyingira mu nju nentulako ku kitanda nitandika okwerowooza nga stress zinkubye nenyerowoozaako najja nakonkona nga ziri saawa zaali zituuka saawa 4 landiroodi nakonkona yagamba leero wansuubiziza leero kati sente za nyumba nzaagala. Bannange nimutuma nikulowooza ono landiroodi yatenseza ne maama Bena kiki nimugamba bannange mbadde nkusuubiza kusasula leero naye mukyala wange yanobye simusaayo. Alright, abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo. Life experiences and adventures kitundu kyaffe mwe tulabira ku bulamu bw'abantu abali mu Uganda oba ababeera bali mu kitundu. Nabagamba oyo yenna ansindikira ka message mutukako bulambalamba. So olwaleero ndina omwana omulenzi, mwana wa bulenzi. Nabagamba nti ensonga z'abaawukanye nze nzikolako. So ayinako story ye ne mukyala we gy'ayagala okubanga tuyitiramu olunaku olwaleero. Njagala okubebaza nga sinnaba kubatwala mu story timwebale nnyo okulaba HK Media, mwebale nnyo okutusupportinga, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga, ate mwebale nnyo okusharinga. Pozi nkugamba nti gwe ompya ku channel no nyiga akagambo ka subscribe okubeera ngo joininga show. Waba oli ku Facebook nga kondabira, ku TikTok, ku Twitter beera ngo tufollowingako bulambalamba. Mpoza ate aba Speed Express Tours and Travels company yakakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamanyi, bannaffe aba Herbal Choices Pharmacy nga bano be bakafulu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala egganda. Ate ng'eddagala lino erya Herbal libeera in form of capsules. So bano be batuteekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okujja n'okulaba. Webale kujja naye tukusanyusa emirimu gyonna gy'okola tusanyuse nnyo okujja. Amanya gange nze bampita Bitwabwine Bernard. Bitwabwine Bernard. Nze ndi Munyankole. Ewe Ntunga mu district. Iterero parish. Najja eno Kampala najja kukola nga bw'obimanya embeera.
Embeera gye Kampala temuyina nte mu kyalo ate ewaffe tulunda nte tulunda ate jjukira muzeeyi yetabulako nte muzeeyi bimanye ebyabakadde baffe ebintu bayina ebibanja bayina buli kimu bayina naye bazeeyi baffe baagala nnyo okulunda nte embuzi kati nojje ne Kampala nojja otya ate kati muzeeyi oyo muzeeyi nze yansomesako kati okunsomesa nentuuka ku kiraasi ya P5 ebitabo ne bigaana ningamba muzeeyi sooka ongulire epiki nze nvuge nemugamba nti ebitabo bigaanye bimanye ebyabalinze okweyiya nimugamba nze muzeeyi nze sooka nze ngulira pooda abakwano gwange bonna bayingira mu pooda bonna bali mu kuvuga pooda nange njagala kuvuga pooda muzeeyi n'agaana okukola ki n'agaana okungulira pooda yali mutuufu ogaana okugulira pooda kati muzeeyi oyo agamba omanyi kyoba okola nyinako mukulu wange ali eyo Sudan kati kyoba okola nze njamu kuteekamu akutwale egwero genda okole sente obunaabone ng'abalala nga siina pikipiki natuuse mu kiraasi ya P5 nze nganganye buganye jasi omutwe gugaana P5 wagisoma oli mukulu P5 nagisoma nga nkuzeekuzeemu P5 kubanga njukirako nagimala nga nyina emyaka 15 nali ndi mukulu kubanga nze ebitabo byange umanyi obwonko nabwo bukusiibisira ne bugaana tebumanyi ebyabalenzi b'ennaku zino bw'aba akwatamu kasente sukira nali ntunda amata nentunda amata ninkwatamu akasente nga ntunda butunda ntunda bikajjo kitegeera nga ntunda bikajjo butunda nga ntunda bikajjo ntunda butunda ntunda mata muzeeyi n'agamba kwata kirikano ogenda otunda amata ng'amanyiramu obusente ningamba muzeeyi banange nze ebyokusoma sijjabyagala nkitegeera ningamba muzeeyi ebyokusoma sijjabyagala muzeeyi nankubamu n'emigo nankuba n'okunkuba n'agamba genda osome yali ayina mukwano gwe masita n'amuleetewo masita n'ajja n'amukyalirako n'agamba muli mutabani wange aganye okusoma oba kiki ekiri eyo n'agamba muzeeyi oyo masita n'amugamba kati mutabani wo byokusoma abaana byokusoma tabyagala nze nange byansubira abeera nnyo mu kuzanyazanya biki ebyo byokusoma takyabyagala kitegeera kati nga tukyali bato manyi omwana wa P5 aba akyali muto nnyo aba takyategeera biri awo tategeera naye muzeeyi oyo n'agamba kati bw'aba ataagala kukola nyinako omukulu wange ali eyo Sudan akola mu katale Juba kati nja muteekamu ono omwana mutwale bwera agenda akole kitegeera kati waliwo ne plaza wange naye yali agaana ebintu byakusoma nga tayagala wadde ebintu by'okusoma kitegeera nga tayagalira ddala ne batuddiringa wamu babiri ne batutwala abo babiri ne tugenda eyo Sudaani musajja yatwasooka mu katale ne tumalamu emyezi 2 nga tutunda nnyaanya jasi nga tuli bamaneja b'ennyaanya afisi eziva mu Uganda. Muli bamaneja b'ennyaanya? Omusajja yatuteekamu obwamaneja nga tuli babiri jasi yali ali maneja kitegeera. Kati ninga ennyaanya yemmwe bamaneja baazo muti? Yatutwa jasi twali nga tusaavinga mu bantu ate nga tujjayo n'esente ezo ne tuleeta wa maneja omukulu kitegeera. Jasi nga tusaavinga tumanya nti ajata atudde ennyaanya siika atudde ennyaanya gunda atudde ennyaanya nagamba mugende mu banje babawe ssente kata oba olinga manager kitegeera kata kitegeeza oba oli manager ojjayo akasente n'otwalira manager omukulu n'abalamu naye manager omukulu n'awa bakama be kitegeera. Gye emirimu gye twasookamu ne tuva omwo n'atutwala mu kibira. Natutwala mu kibira tugenda kulima ennyaanya. Mu kibira nga gye mulimira ennyaanya? Mu nnimiro oba mu kibira? Bintu bibiri twasooka mu kibira ne tutema ekibira ekyo
ne tukyosya amanda ensawo nga 5 ne twokya amanda kati amanda ne tugavaamu eyo polisi gye twajjamu ekibira ne tugirimamu ennyanya ne tumala okulima ennyanya nga tulima watermelon ne tulima nakati carrots kaba obimanya ebyabalimi kati ne tuvaawo omusajja ng'agamba mujja kuva e Sudan nga mwevuga magana okusoma kati eringa musajja waffe oli muzeeyi agamba bannange kati mukole ne tugula muzeeyi bannange obulamu bulungi nga bw'obimanyi ebyabazadde nga bakula nako n'abuzako ku mutabani we agamba obulamu buli buti obulamu bulungi muzeeyi tofaayo tujja kukola naye nga baali babasasula ku ssente kati oyo watutwalayo yatugamba nti tujja kulima ennyanya bwezimala okwera nezibeera bulungi zonna nga tuli mu kusaalula ennyanya zaffe tuggyemu akasente tujja kukatema wakati kati mwalinga mubeerawo mutyawo okulyawo kwebezaawo kataawo yali atuwa mmere nga tulya kawunga tunywa caayi mu kalu nga tulya kale nga tweyagala mulinga abali mu kisulo ku ssomero naye omanye ebyabazadde anko waffe yali atulabirira naye anko waffe oyo yali alina amabanja ge ng'omuntu twali tumusasula ndowooza amabanja ge kubanga ekyamutwala Sudan gaali kati ekyamutwala gaali mabanja ge Uganda n'agamba owaayi kangende wabweru ngende nkole ssente naye nga ye yali abasasula kati yali atatusasula okitegeera yali atatusasula kati twali tukola ng'agamba nti bwe tumala okulima ennyanya tujja zitema wakati buli omu afune ku ssente bwe tumala okulima watermelon tujja zitema wakati tufune ku ssente okitegeera kati ssente ezo kati twamala kwokya amanda essente ezo n'agamba ziri ku akawunti ne tusirika nga tukyali bato naye ng'atulimba bulimbi jasi nga yatutwala kukola ng'atulimba bw'atyo mu amagezi g'abantu abakulu abalina nenfaayo nenzija ne Kampala nensooka wano mu Kampala nenkolamu emyezi 5 ninva mu Kampala ningenda mu kyalo kubanga nasooka eyo kasubi nga ntunda nnyama jasi nga nyokya nnyama ku sigiri tukya nnyama nenvaayo nga nina kapito yange ningenda eri mu kyalo ewaffe entungamu nensuubula omwani nga nda mu kapito wange nensuubula omwani emyezi ng'ena ninfa mu mwani nengula piki kati nemala okugula piki bazadde ne bagamba kyoba okola wasa mukazi kitegeera wasa mukazi tubeera umanya abapoda oluusi obumu abamu batuyita bayaayi bapoda bawasa abakazi wasoono bapoda bayaayi nga bw'obimanyi byabazadde owira muwalawo nga wapoda mututo oyinza okugamba banange omuyaaya bapoda ffe batumanyira okutuyita abayaayi kitegeera simanyi oba bapoda tufaanagana simanyi naye kati oyo nebagamba wansi omukazi nimpansi omukazi we nali njagala okuva naye okuva dde emabega wali olina omuntu okuva emabega okuva emabega nga mwagala ngaye ng'akyasoma yali atuuse mu senior 2 kati mu senior 2 kati kolona yagenda okutuuka nga nvuga boda kolona yayingira ninkwatagana n'oyo omukazi bulungi oyo muwala netunyumyamu nimugamba bannange njagala mukazi oli n'agamba sooka ondeke mala okumala senior 4 nemugamba nze sijja tuukayo muwala n'agamba bannange naye omuwala yali anjagala nnyo muwala oyo yali anjagala nnyo netukkizana nimugamba kino nekino nimuliramu okwawo nimutwala muwala n'akkiriza nemutwala netuvaawo we nali mbeerawo waka wamwanjula omuwala omuwala wamwanjula akati omuwala oyo saasooka kugenda waabwe kitegeera jasi twakkiriza na bukkirizi ningamba katugende eri ewaka tubeereyo ombwa mwezi nga gumu nzije ngende ewaamwe nga bw'obimanyi ebyamaka g'ennaku zino kati netukwatagana bulungi nze n'omuwala ningamba omwezi gumu njagala n'emitwalo 5 yanjuleyo bankubeeyo kakodi ate we nakubuuziza omuwala wamwanjula wangambye wamwanjulira ku poliisi kati oyo omuwala
namwanjulira ku poliisi kubanga okumwanjula ku poliisi namutwala ne tutukeyo nasooka wamwanjulira ku poliisi ate gwe omwogerera kati nze namwanjulira ku poliisi okitegeera kubanga waliwo we twasooka ne tubeereyo nga weeks 2 okitegeera Ndako kati ni wamasimba wakati. Njagala okumanya ku poliisi gye wamwanjulira. Police officer ye yabagatta? Kati sikugamba nti yatugatta. Just okugatta kwa poliisi. Ye ku poliisi ye beekakasiza nti yuno yalina muwala wa bano. Naye muwala endagaano ku poliisi. Bakolera endagaano ku poliisi kubanga abazadde baali baagala muwala waabo. Ate muwala waabo ng'ayagala kufumbirwa naye nga takyaddamu bintu byakusoma. Kitegeera jjukira yaali korona yasooka. Tayagala bintu byakola byakusoma. Ne tukwatagana tugamba katugende tukole amaka. Kati bawala bali abazadde b'omuwala ne bagezaako ne batunoonya ne batufuna nze ne bankwata ne banteeka mu kkomera. Kitegeera ne bansiba weeks 2 kati weeks 2 omuwala naye ng'alemeddeko n'agamba nze njagala musajja wange. N'alimirako n'agamba nze njagala musajja wange n'ambeereramu okwawo nga ndi mu kkomera nga bandabira nga ndi mu kkomera. Ne tumala okugenda mu kkomera omusirikale n'agamba bino ebisangosango byammwe bibeeramu n'essente ziba cash. Bw'oba otalinamu ssente za cash ebino ebisango togenda biwangula kubanga bagenda kusiba wano oli mu kuwoza n'emyaka 14 omuzadde yateekako emyaka 14 biki wawa bimuwala waabo biki okitegeera. Kati bino ebisangosango byo kati kubanga muwala oyo kye yanyambyeko yali musaizi munene kitegeera yali munene nga munene naawe mulaba n'ogamba ye emyaka 2 agisobola naye yali mu myaka 19 naye umanya abazadde bwe bagala 2 n'emyaka 19 tewaliwo njawulo ssebo kitegeera kati emyaka 10 kale ye yagambye alina myaka 19 okitegeera naye akumanya nti abazadde bo baali baagala bintu byanfuna omanya abazadde enaku zino aba ayagala bintu byanfuna byamangu. Nagamba muwala wange sijja kufiiramu awo nze njagala ssente kitegeera n'anoonyamu abanene naawo bagezi abagagga nze ne bansiba nze ndi mwavu iwake waffe ndi mwavu nze ng'omusajja kitegeera nze bansiba okuvaayo nasasula miliyoni 4 okuvaayo kitegeera zavaawaggwa mwavu kati naye nga aliri buto jukira yali aliri buto kitegedde naye jukira yali aliri buto tukkiriza nawamu muwala ne bamugamba omusajja wo omwagala nze mwagala ne bambuuza omukazi wo mwagala kitegeera kati tuli ku poliisi tuwoza n'emyaka 14 naye omuwala agamba nze nkuze ndi muwala mukulu temujja kunsobola nze neesaliramu nsobola kwesaliramu kitegeera muwala n'alemerako nange nenemerako muwala akuze oluusi ayagala kufumbirwa ayagala omusajja kitegeera nze mugamba nze mwagala njagala muwasa kubanga twakkiriza na buli kimu nimugamba nja kukulabirira kitegeera jukira nali ebiseera nasooka kuvuga boda kati boda ndi mu mwaka 18 wali ovuga boda ewafunira ono omukyala bwe bakusiba boda n'ogitunda kati boda kati ekyanyambyeko muzeeyi yali mulunzi wa nte muzeeyi yatunda kwente 3 boda yo wagireka wangu boda n'egisigasiza wagitereka wangu oli mu kkomera boda kubanga nze bansanga ku stage wagireka ku stage bansanga ku stage ne bansitula ku stage wavaayo boda wagisanga ngeri ku stage ngeri awe parkinze ngeri kupangwe parkinze okumala wiki 2 nga tewali yadde omubbi nanti okumala weeks kubanga ku stage bwe bakusitula okuva ku stage aba stage bagikuterekera kitegeera aba stage bakubira abewamwe ne bagitwala obumu bwe botalina abewamwe basobola gitereka naye nze baginterekera chairman kubanga boda stage mba mwina chairman wammwe twali tulina chairman yagitereka n'abewaka baali bajja nga banoonya boda ne batuuka ku stage yaffe aba stage ne bagamba boda eri wano eri mu office zaffe parkinze katwagala omulenzi aveeyo ng'agisange wano ku stage ye kati awo muzeeyi
yatunda nte ze 3 nazijja nazitunda ne bamuwamu akasente miliyoni 4 ninva mukomera. Okuva mukomera tugende waka tukola kwa kapate, tumala okukola kwa kapate twatagana n'omuwala oyo, tumala okwatagana naye omuwala n'afupirwa ewange bulungi. Kubanga abapolisi buli kimu kyonna bakisayininga naffe ntusayininga ne bampa ebipapula ne bagamba ebipapula genda obitereke. Bwe bawabwewo ekizibu ojja kujja otugambe. Kitegeera ojja kujja otugambe kino ne kino binsobedde naye bangamba tukuba mukazi wange saamukubangako olwinoolu. Naye n'alinyomba naye ng'ebyamako g'obimanyi ne mugamba kino ne kino ze bintabula mutwe. Bintabula mutwe. Kati nituveeyo mu kyalo ningamba kati ekyalo nze kindemye kangende Kampala nfugireyo boda. Kitegeera nveeyo mu kyalo ewaffe ntungamu nenzije ne Kampala. Omuwala n'omuleka mu kyalo yekka. Omukazi nasooka muleka mu kyalo ne mulekeyo mu kyalo nenzije no Kampala nentetekanyako omwezi gumu kitundu. Kubanga nasooka babulaza bange ekibuye. Nabasookamu ekibuye awo ne malamu omwezi gumu kitundu ngamba nze kanfuna akayumba kempangisaako. Nfuna akayumba ka 8,000 nikasasula emyezi 3 gamu mukyala wange jangu oveeyo mu kyalo. Kitegeera kati omukyala aveeyo ne muleeta mpaka ne Kampala. Bange embeera z'ekyalo bw'oba talina wa kulima buli kimu kati nze ye yamanyira bino ebyakulunda nte. Kitegeera ati bino ebyakulunda nte temubeera na mmere, temubeera naki, mubeera n'amata, nga bw'obimanyi. Mbe mukazi yatuuka ewaka embeera n'ekyuka kubanga ewaabwe yamanyira bino ebyokulya buli kimu ng'alya buli kimu. Kitegeera kati atuuka ewaka n'atandika okunywa amata nga bw'obimanyi. Kati nangamba nze enkyalo nkikooye njagala kujja eyo. Ngamba jangu buli kimu kyonna nenkimupulaningira kyonna buli kimu kyonna buli kamu konna bw'obimanyi ebyomunyumba nemuleeta e Kampala tukene Kampala. Ate okutuuka ne Kampala kwatagana buli kimu. Kitegeera kati nga nkyali muyige ne Kampala nga sinabategeera Kampala. Nga sinabategeera Kampala naye nga nkyayiga Kampala. Nga bw'obimanyi ebyabalenzi okuveeyo mu kyalo ng'omwamaalo mangi. Ntuuka e Kampala ntandika kuvuga bodaboda basooka kukuba ebyuma. N'abasirikale basooka kutawaanya. Kitegeera osooka kubonaabonamu emyezi ng'ewera ng'etaano. Naye mukyalo oyo namuleta ntukeyo nga mbonaabona naye nfuna omutwalo ningamba kwata omutwalo ofumba emmere kwata gumu kitundu ofumba emmere nga bw'obimanyi. Nga bodaboda yange. Kati nentuuka ekiseera gandi awo kusalama road bayitawo ku Gibraltar. Nali nvuga nga nvuga naye nga ng'obimanyi ebyokuvuga nga si sipiidi y'amaanyi. Taxi yali esala bwete Kinnya nga nvuga nga ndi ku boda. Kati okusala bwete Kinnya nensanga ku mukono gwange ng'eyagala kuntomera nange nenjiyisa bwenti. Kitegeera nensangayo omukazi nemutomera omukazi n'agwa mu mwala. Kitegeera tegedde omukazi yagwa mu mwala. Kati omukazi okugwa mu mwala n'afuna accident y'amaanyi. Tegedde ne bamutwala kalwaliro akawansi awo nga ku Gibraltar ne basanga munansi n'agaana n'agamba nedda no sijja musoba ne bamutwala ekirudu. Gwengodduse ng'oliwa nga situse libakwata n'epiki ne bagikwata ng'eri mu mwala nange nga ndi mu mwala nga siina we ntupira. Ekitegeera mukazi ng'ali awo mukazi ne bamusitula busitusi ne bamutwala mu kalwaliro mukazi munansi n'agaana n'agamba no sijja musoba ne bamutwala ekirudu. Kati okumutwala ekirudu nze ningenda mu bintu by'okuwozaawoza emisango byonna naye ekirungi tebyalimu ku poliisi. Nze nayanguwako okuyamba ku mukazi okujanjaba ku mukazi. Nali nyinamu akasente kange emitwalo nga 3 kubanga ekirudu omanyi bagamba eirwaliro lya gavumenti. Natuuka ekirudu ne bajanjaba omukazi ne bamuteekamu ebyuma muno munda muno n'amagulu gonna ne bateekamu ebyuma. Abali abanansi ne bankuba biru y'emitwalo nnyo. Wamukoona nnyo. Namukoona nnyo kubanga namukoona n'agwa mu mwala mu mayinja. Mu mwala guli gwe bazimbisa amayinja. Kitegeera mu mwala guli gwe bazimbisa amayinja. Omanyi ogwo mwala gw'ogugwamu nga bamaze okutomera toyiza okuwona. Kati awo
ninyebeeramu awo ne gurupu yange ya bodaboda yababodaboda ne bambeereramu kwawo ng'abakwano gwabwe bambeereramu kwabamu ne banyumiraawo nensasula emitwalo nasooka kusasula emitwalo 3 ne basigalayo emitwalo 3 bagamba basooka kunkuba bbiiru akuba kati bagamba okujjanjabibwa omukazi ono kumujjanjaba byonna nga biwedde ojja kukola emitwalo 6 ne bankubirawo bbiiru nalekayo nanga muntu wali tofunye buvune nze nange nafunyamu obuzibuzibu naye saafunye obuzibu bw'amaanyi bulyawo naye ekirungi ekyanyambyeko naali nyambadde element eyo kubanga singa se naali njambadde naali ngenda funa buzibu naye element eyo yonna yabalukamu bweti yonna neegwawo yonna naye singa saayambadde eyo element naali ngenda kufiirawo kitegeera naye element gye nasookawo omutwe kubanga muno wewakyamyemu webatyama imbeera bwenti kumala ebbanga lya mwezi ng'omukyala ng'ali waka mukyala ng'ali waka ebyo ebiseera n'atandika okukola obukigambo obugenzi basajja ne batandika omukubisa sindi mukyala kubanga namuzikira ku mulimo n'agenda ku mulimo abasajja bamanyi ebyabakyala ng'ebyo omukyala yali yakajja omwezi gumu ng'afunye omulimu kati nze just namuteekamu ka bizinesi omukyala oyo yali agundi yali asiika mamba kitegeera yali asiika mamba kati okusiika emamba n'avaawo abasajja ne bamukubisamu obusente bwabwe nga saawa za kawungeezo manye ebyabakyala bo baagala nnyo esente ate namuteekamu capital ne mugamba beeraawo ng'okula emirimu gyo beeraawo nemuwa ssimu kati esimu ekizibu obuzibu bwange nze n'omukyala obuzibu bwava ku simu n'obugenzi kitegeera kubanga abakyala bangi ekisoka batawaanya eba simu n'abasajja bano boolaba obugenzi kitegeera jjukira mukyala ffe namugamba bannange abasajja b'e Kampala obamanyi yeesonyiwa abasajja b'e Kampala weesonyiwe abasajja b'e Kampala nemugamba naffe abasajja tulina abatukwana abakazi mulimu abakazi abakwana abasajja kitegeera kati bw'oba oli bibyo bw'oba oyagadde oba osazeewo oba oyagadde nze omukyala wange olumu ne bankwata kati ebyo ebyekirudu ne bivaawo kati ne batandika bino ebijja nga ebya pamiti bino nowona ne bakusiibula n'okomawo awaka omukyala wamusanga ali mu mbeera nnungi namusanga ng'ali mu mbeera nnungi naye nga zibuzaabuza kitegeera nga zibuzaabuza mukyala wange yajjangako mu ddwaliro okulaba n'akuletera ku mmere kati omukazi oyo yajjako ekirudu namukubidde essimu ne mugamba bantomedde n'ajja ekirudu n'alabako n'omulwadde oyo mugamba kati ndi mukujjanjaba n'ono omukyala yajjanga buli kanaku nga bw'onaagenda mu ddwaliro okutwalira omwami kati omukyala oyo nze saafunye obuzibu bw'amaanyi kubanga yajjako lumu olwo lwe n'amukubira enkya teyakomyewo kubanga nagenda naye awo n'addayo naye omukazi oyo ntusigazza nga mulwadde ntusigazaayo omulwadde wakulabirira twakusasula omukyala obwenzi yabukola ng'ogenze mu ddwaliro okulaba omulwadde ngenzeeyo ku lwaliro ntwala mmere kulaba omulwadde kujanjaba bankubira simu omukyala ayagala mmere ayagala minatimeda ayagala kyemisana ng'amaze okukola nimugamba nja kukomawo saawa 11:12 nga ndeese buli kimu nimbagamba bannange kyali mukunoonya akasente mbeera mbi manyi landlord manyi sente za kameza nazo ziruma sente za kameza ziruma ne sente za kameza nazo nga ziruma ng'olina ebizibu tozimanyi kuba gumu kitundu oba ebiri kati bw'ofuna ebizibu otandika olekawo 8 7 kati awolowooza teziruma kati olowooza omukyala ayinza okugamba bananguleseko ku sente kimanya abakyala nammwe temwagala mumanya ebizibu by'abasajja temwagala kweberera mukumanya nti ekizibu musajja wange alina ekizibu alina ebizibu ali mu kkomera kati wuuyo amabanja mangi kitegeera kati awo nammwe abakyala nammwe mulina okuba lwe wafuna gundi bwe wafuna accident boda wagirekawa kati okufuna accident eyo boda bali abankwata ne tutwala oli
mulwadde mu kitwiri ku kirudu be bagitereka ne bagiteeka mu parking awo kumpi ne Gibraltar. Nga wali olina omukisa abantu wabafuna zi accident boda zaabwe nga bazibba. Ate bazibba naye lyali ssaawa za misana zaali ssaawa za misana nga tewali wusebula yita naye ku Gibraltar abantu abangi bamanyi kubanga ku Gibraltar waliwo mu blaza wange akolera awo alina edduuka akolera awo ku Gibraltar stage. Kati buzibu kigwe ne mukyalawo. Kati mu buzibu bwava okujanjaba eri mulwadde ekirutu mukyala yatandika okwo kyekigambo obwenzi yatandika obwenzi nga ntwala mmere nga ntwala buli kimu ate nga amulekera kasanvu kanaana ate ejjukira n'ebizibu abimanyi nga amulekerako akasente katono kisegeera abasajja nabo nimugamba kati jo tewakoze soko mpawo omutwalo okumpa omutwalo n'akaaba ku mamba gyasiika. Kati mamba gyasiika nimugamba mpawo omutwalo bannange kati bwe ziba zibuze soko mpawo kanaana omukyala n'agaana n'akaaba n'okukaaba n'agamba bannange tata Bena embeera bannange tata Bena jjukira omukazi bw'aba atayagala kumanya ebizibu byo bannange oyizo ga musajja agamba bannange eno Kampala bannange eno Kampala. Kati ng'emmamba gyasiika tezza magoba. Kati emmamba eyo gye yali asiika kubanga yali ayakagitandika nga tanabamanyira buli kimu kitegeera nga tanabamanyira buli kimu naye nga boda yange yemuvuga kugenda wa eri ekundu ku mamba kuleeta mamba. Kati n'atandika oteeka mu transport kugenda kuleeta mamba. Lwaki yatandika oteeka mu transport? Kati oteeka mu transport ku boda ng'eri eri nga tekula eri eri mu parking ate nga baagala ssente banzija kwendanga muntu national ID oli owanyumira naye ne bamuggyako national ID ebintu byonna ne bikaluba kitegeera ebintu byonna byakaluba ningamba banange mukyala tulina okugumiikiriza kati jjukira muzeeyi namukubira n'essimu ningamugamba muzeeyi banange bizibu n'abazeeyi b'ennaku zino aba atayagala n'okuteekamu enusu kitegeera teziriiwo olumu kati muzeeyi bw'omugamba yakuteeka muddo naye nga kati nga boda nga tekyamutwala ng'eri eyo mu parking epakinze kitegeera boda yavuga nga omukyala omutwala okusobola boda eri evuga mukyala ng'agenda ku mulimu boda evuga mukyala ng'ava ku mulimu kumakya ng'emuvuga n'emutwala eri ku nnyanja n'aleeta emmamba naye nga yali yakatandika nga ebyennyanja ng'abikima kiro ng'abikima ku makya nze ng'amutwala kawungezi ng'akirira ewaka kitegeera okumujja ku mulimu n'agenda ewaka nimukiriza ewaka ng'ali ku boda yange ng'awo nga nefuna ebizibu bwebityo nga ndi eyo kirudu nimbonaabona nigamba banange kwatayo byokwatayo soko mpa omutwalo ate n'agaana ati gwe soko mpeyo 5 naye n'agaana n'agamba banange tata Bena banange tata Bena kiki imanyi ebyabakyala batayagala kumanya ebizibu by'abasajja akuyombesamu awo nimuyomba ne munyiga okumala ebbanga nnene n'emyezi 2 nga muyomba kitegeera nga muyomba tugamba kiki bye bino bye nakuleetedde wano mu Kampala tuyombe nakuleetedde mu Kampala nakulese mu Kampala twezimbe tubeewo naffe tuzimba amaka gaffe nze sinaba kuzimba nze nakatandika okukula sinaba kuzimba kati njagala nawe okole nange nkole tukwatagate akasente kaffe tugende mu kyalo tuzimbe tukole amaka tuzimbe bulungi amaka ekyo kye nakuleetedde ne Kampala nakuleete ne Kampala tubeerewo kubanga singa wabeereyo mu kyalo singa kati saawa zino sinakukubira simu nti nfunye ekizibu kino ne kino kubanga nobwe nkukubira esimu ne nkugamba waliwo ekizibu ekinfunyeemu kati waliwo ekizibu kyenfunyeemu ate gwe oyiza okugaana kati ekirungi nkuyina eno nakutwala ekirutu n'olaba omulwadde nange wandaba singa wansanze nfudde wali ogenda kwogerako okyawo kati saawa zino ndi mulamu bulungi kati tujja kuyiiya jjukira mukyala bw'oba wakatandika emirimu musajja nakugamba sooka mpaawo emitwalo ebitosobola gimuwa
osooka kufunamu akasente naawe n'owebereramu oyinza ogamba omusajja oba ayagala za kunywa mwenge kubanga abakazi mwatumanyira nti abasajja sente zammwe zigenda mu mwenge zigenda mu mwenge abasajja temwagala kukola naawe osooka kuyombayombamu olaba nti olinamu emitwalo gyo 10 oweekalakaasamu bwenkusaba emitwalo ebyo tosobola kimpa tosobola kukkiriza byebyo byayingira mu bakazi kati awo ne tumaliriza ebyo by'ekirudu byonna ne mbiterezeza bulungi ne biggwa nemala omwezi gumu nga nkyayiya nga nsasula n'amabanja amabanja abampolako akasente naye nga sasula nago ne gagwayo niwajja bino ebya bodaboda ebyokukwata ebya pamiti kitegeera batandika okukwata pamiti kati nze bangwamu awo ekatwe y'ekibuya awo nebangwamu awo ne bakuba ekipapula ky'emitwalo 4 emitwalo 4 jjukira nga siyinaamu wadde omukyala ali ku kyawaka jjukira nalekawo esente z'akameeza nentambula n'enkumeeza nga bukyali ku makya basulukale bakibuye katwe ne bankwata ne bankuba ekipapula ky'emitwalo 4 ningamba banange ebizibu bakampala ningamba banange banvye mu Kampala kiki nikubira muzeyi wange mukyalo nimugamba muzeyi soko mpolaawe emitwalo 5 muzeyi n'agamba mwe mwagenze Kampala bye Kampala mwe mwina sente zisobola kuva ku lulirwe n'ali mulekera 7 8 ku kameeza kubanga ebizibu okujja byasanga nga ndekawo mutwalo gumu kitundu 2 nga bumanye byabasajja okuleka kwa akasente akayitirivu omukyala kubanga ffe tulina omwana omu tubeera naye omwana omu wa mwaka gumu n'emyezi 8 omwana yamulekangawo okugenda ku mmamba kati omwana yali amutwala yali akola naye ng'amulina ku mugongo naye ng'amuleka nga yeyagaliramu awo kitegeera naye obwenzi bwatandikirawo kunusuka 7 n'okumusaba sente ze nimugamba soko mpawo emitwalo 2 mukazi okuzimpa kuba kuyomba tata pena kitegeera kati bwatuuka eri ku mamba tatandika kunyumya ebizibu by'ebyewaka mu basajja abali awo abali mu kulya mamba nanyumya kino nekino nimugamba wabudo manya abasajja abalina akasente kaabwe bamugamba omusajja ayinza okukubisa obusente ng'alinamu emitwalo gye nga 2 bawo nga taziino kimanyi ekintu ekyo kiruma okimanyi kati awo nibatandika bwe batyo ngamba bawo akola mulimu ki nga nfuga bodaboda yafunyemu obuzibu bamugamba bodaboda mulimu olowooza bodaboda mulimu bodaboda si mulimu kati okugenda okuva ewaka okugenda nga amaze okunoba bankwatira ekibuye nimugamba bankwatira ekibuye siina sente bulungi nimugamba soko mpolaawo kitegeera nagaana okumpa sente ezo gwe tokyakola ebyo ebiseera nze nga bamaze okunkwata nze nenzira waka nentuula nindyako naye ekyemisana nindyako naye ekyeggulo piki nga tinaba kuvaayo nimugamba soko mpolaawo emitwalo n'omukazi n'agaana nagamba nze sobola zikuwa nagamba ebizibu olina bingi kitegeera nagamba ebizibu olina bingi jjukira wakaveeri egundi ekirudu kati raba bino bwevuga pooto otya kiki ngamba banange abakyala mwabaki nkugamba akkiriza gwolowooza nkulimba tugende ku poliisi olabe piki eyo nakkiriza ne tugendayo wamu n'agiraba nenjimulaga ningamba yiye piki kati daba ne zino bali muzikwata okiraba ngamba polaayo emitwalo 4 mukyala n'agaana nagamba nze siina ne bwe yalaba piki ng'eri ku poliisi teyakuwa sente nagamba nze ndowooza oba sente yali azisindika mu kyalo simanyi oba sente yali azisindika ewaabwe eri mu kyalo simanyi yali atalinamu wadde n'ekikumi nensiibaawo kumakya ningenda mu bakwano bange ningenda ku siteegi yange bagamba mu mpolo y'emitwalo 4 bali nabo ababodo bamanya abamu baba batayinaamu munangamba kati nja kuwa piki ogenda obyanze ofune sente ezo ojjeyo bodayo nkya boda n'agimpa omukwano gwange wa ku siteegi n'agimpa nengenda nembyanza kubanga nava ewaka ningamu omukyala kankende embyanze nja kukomawo saawa
3 saamuli olwo lunaku saamulikidde sente za kameeza kati nengenda nembyanza kati awo okubyanza ne zituuka saawa zaali saawa nga 5 nendeeta omutwalo ngamba kansooke ntwalire omukyala wange omutwalo afune ez'okulya agule emmere agulireko omwana ez'amata afuneko ez'amata akuleko buli kimu omutwalo nengutwala naye nga ye omukyala awo newe bakwatira piki yo yali olweggula akyagenda n'akola emmamba n'adda kati emmamba yagenda n'agula emmamba n'ajja n'asiika jjukira olwo kubanga ebiseera ebyo yali yakatandika nga tanabakwansiza bulungi sente bulungi naye nga bayingiramu yali talina sente teyakumma kati nze ndowooza amanya abakyala b'ennaku zino nabo baafuuka abayaayi oyinza okugamba nti omukyala muwadde bizinesi kati bizinesi n'alya amagoba gonna n'alya ne kapito n'agiyingira yonna n'agirya bwe nga tolina kyotegedde oyinza okwekanga noyekanga nga bizinesi yonna ng'ekutetta nga yagutetta nga tewali wadde n'ogamba bannange okutta omutwalo gututira kati nemulekera omutwalo nagenda ewaka nensanga nga taliiyo omutwalo nenguteeka ku kameeza kubanga nasanga wagule nenguteeka ku kameeza omutwalo ogwo nenguleka ku kameeza nentambulamu ku mulimu ovuga bodaboda yange nengenda nembyansa nengezaako nnyo kitegeera kati ye nga yagenze dda kitegeera ye nga yagenze dda nga siina kyemanyi kubanga nayingira mu nyumba nensanga nga taliyo nze ndowooza nga yagenze ku luzzi omutwalo nenguteeka ku kameeza nenduka misinde nensamba piki yange nengenda kitegeera kati awo nengenda nembyanza yali talina simu tewamukubirako saamukubira sente nazireka ku kameeza nazireka ku kameeza ye nga yagenze dda yagenze nze nga siina kyemanyi nga yanobye yanobye ne sente z'amamba bwe bityo kubanga olunaku lwe nagenza okukola njukirako kubanga namulekako waka kubanga namugambye kangende nkole ye nangamba ye kagende ku mamba nimugamba kali jukira namuleke yali alina naku sente za landlord kubanga olunaku landlord yali ayagala kusasulwa yali ayagala sente kubanga ezo sente nali nzimuwadde dda nimugamba sooka otereke ezo sente za landlord saagala zikwatako kitegeera saagala zikwatako tereka bulungi sente za landlord nimugamba n'obwenfunye ekizibu tozimpa ntegedde n'obwenfunye ekizibu tozimpa tereka bulungi sente za landlord kubanga landlord wange yagambye omwezi gwe gugwa yetabanja aba ayagalirawo kaashi so bwe yatuuka okugenda yagenda ne sente za landlord okugenda yagenda ne sente za landlord nze kubanga nava ku mulimo zaali saawa 3 nenzijja kitegeera nenzijja omukujja nensanga nga wagule nenyingira enyumba omutwalo ogwo nagusangako ekiro nensangako ku kameeza nengamba naye bannange kiki nesooka nentunulira bulungi enyumba ebintu byonna yabitudde nentunulira eri mu ngoye nga yazitudde dda nentunulira ku kitanda essuuka zonna nga yazitudde kyanyambyeko yalekako essuuka yalekako blanketi nalekako omufaliso n'ekitanda naye ebirala byonna byomunju kitegeera byonna ebirala by'omunju byonna yatwala teyandekera wadde ne sente za landlord kubanga najja nensooka nentunula bulungi nenyebuzako ku baalirwana nimugamba bannange maama Bena yagenze ddi mulwana nangamba wava wano saawa zaali saawa 3 wava wano nga yagenze dda kubanga nze mbadde mu nju kubanga nze mbadde ndaba asitula bintu nga siina kyemanyi kitegeera nga mulirwana mukazi kubanga mulirwana teyankubirako ku simu kubanga olwo lunaku simu yange yali etaliiko biri awo yali ku kyaja bannange ninyibuuza bannange kiki bannange ne landlord najja ng'anyingira mu nju nentuulako ku kitanda nitandika okwerowooza nga stress zinkubye nenyerowoozaako najja nakonkona nga ziri saawa zaawe zaali zituuka saawa 4 landlord nakonkona yagamba leero wansuubiziza leero kati sente za nyumba nzaagala
banange nimutuma nikulowooza ono landiroodi yatenseza ne maama Bena kiki nimugamba bannange mbadde nkusuubiza kusasula leero naye mukyala wange yanobye simusanzeewo landiroodi n'agamba kiki yanobye wakubako ku ssimu y'omukyala kati kukubako ku ssimu y'omukyala nga teriiko nagikubako nga teriiko yagiteeka off abamu ne bangamba mulirwana owakikomera kiri ye yamutudde ne mulirwana oli takyalabika okitegeera ningamba mulirwana yali amukwana nze bangambyeko dda ne bangamba mulirwana akwana maama Bena nze nensirika busirisi manye bya abasajja oluusi naffe tugumiikiriza ebintu bingi kitegeera tugumiikiriza nnyo nga bw'okimanyi tugumiikiriza ebintu byonna n'obiteeka ku mutima n'olowooza bannange obeera n'omukyalo oba olinga obeera yekka oli mu nju oleka sente z'akameza osasula sente z'amazzi z'amasannyalaze zalandirwa naye ng'oli mu nju oba olinga yekka kiki okiraba kataawo landiroodi naye ng'ayagala sente naye ng'ali seriyasi nimugamba bannange landiroodi nsonyiwa nze nkimanyi tobanja kitegeera nze nkimanyi tobanja enkya nja kuleeta emitwalo ye8 nja gireeta landiroodi n'agamba enkya saawa meka nimugamba saawa nja zireeta saawa nga 12 wamala n'oddamu n'okuba ku ssimu ya mukyala wo n'otegeera mala landiroodi n'agenda kati okugenda ningalawo ku luggi nimbeera mu nju nga ndi yekka siina mulala nenyebaka n'okwebakana naye nga stress ziri wala kitegeera mu nju omwo ningamba bannange kiki maama Bena kubanga nze yangambyeko limu n'agamba olunaku lumu ajja kufuna akadde n'andukako n'agenda yakingambanga nze nga ndi awo njagala nnyo omukyala wange ng'amuwa buli kimu naye nga nina ebizibu nimuwa nga bwensobola gamba kwata kino kyemba nkuwa kyoba okozesa kyenkuwa kyoba okozesa bwenkuwa kanaana bwoba okozesa jesi bannange nawe embeera ogimanyi kitegeera kataawo nensoka kataawo nezituuka ziri mu kuwera saawa 5 z'ekiro 6 ninkuba simu nindamu nemukubira ng'essimu teriiko kataawo mutima nikugamba bannange penalty togenda kwebaka lwaki togenda n'okola ekiro kati omulala nikugamba biveeko ebyokukola ekiro manyaafe aba bodaboda bamu oluusi tukola ekiro mu leero weekend genda okola ekiro kubanga lwa lunaku lw'omukaaga kataawo omutima okumugamba genda mu kabaala weemaleko stress ninva mu kitanda kubanga nali sinaabye n'okunaaba nva mu kitanda nengenda nenaaba nimala okunaaba nenkyusa mu ngoye nenyambala bulungi enkato ninyigira kibaala ninsooka nenywako enkumi zange 5 naye nga amaze okwejjako aka stress nenzija nenyingira mu kitanda ninyebaka mpaka ku makya naye okukola ku makya nikugaana nensiiba kwewaka ninkubako ku ssimu nindamu nenkubako ku ssimu nezituuka saawa 4 nga ndi awo jasi nga ndi waka ewange nga ndi ka lediyo ne landiroodi jjukira namusuubiziza olwo olunaku nemugamba enkya bannange ninkubako ku bulowo wange eri ekibuye gye nali mpangisizeeyo gamba bannange embeera entuseeko mbe omukazi yagenzeeko n'obusente bwa landiroodi n'ebintu by'omunju byonna yabitwala bulowo wange bannange nagamba kiki kati nimugamba landiroodi ayagala kungoba mu nju landiroodi oli omu bulaza wange nakwata emitwalo 8 naginteera ku ssimu nagamba tobeera ku stress mukazi muleke agenda akola byayagala mukazi muleke mufeeko kitegeera nagamba mukazi togezaako n'omukubira n'essimu bakazi bayayi b'ennaku zino kasi ekirungi yakuzaalira omwana kitegeera yakuzaalira omwana weesuka ku mukago mu mukwano muguteeke ku mwana mukwatagane wamu buli kimu mukikole kati
tomuzza muleke ojja funa omukazi omulala tegedde nampa emitwalo 8 nagintera ku simu yange ningenda wanika mobile ninjijjako ninsasula landito ninzira mu kitanda ninyebaka olunaku saalite n'okulya kubanga nalya ku ssaawa zaali ssaawa 3 z'eggulo zakawungeezi nagenda nendya nemala ninzira mu kitanda ekya nenkeera kukola kunoonya sente z'abendi z'amabanja mumanya abasajja tubeera n'amabanja n'omwimbi yagamba tutambulira mu mabanja abasajja bangi oluusi tutambulira mu mabanja kati saawa zino omukazi yafumbirwa eyo gye yafumbirwa n'amalayo weeks 2 naye n'anobayo. Sooka ombuulire wategeera otya nti omukyala yafumbirwa eyo gye yafumbirwa? Mukwano gwe yangamba n'agamba waliwo omusajja w'ayina n'omusajja oyo yamundaga n'okumundaga n'agamba oyo omusajja ye yawasisa maama Pena n'amungamba ngamba oli serious? Yes. N'omulala naye yakingamba yamwegombako ki oyo omusajja yalinamu ku ssente kati oyo omusajja yali musajja yali nyine kabbaala bano ab'ebbaala yali musajja w'ebbaala ng'amukwana naye maama Pena yali atanywa ku mwenge naye bakwano gwe bangamba maama Pena anywako ku mwenge nze sina kyemanyi wadde nangamba maama Pena anywa ku mwenge nangamba gwe tomutegeera nze sina kyemanyi nze simanyi nti maama Pena anywa mwenge. Obitegeera otya nti yafumbirwayo weeks 2? Gamba ki? Kati okubitegeera oyo omukazi kubanga awo ku muzigo abangi bonna bakwano gwe naye yali alinamu bakwano gwabo basobola kugamba nti kino ne kino ne kino ne kino kubanga yavaho bw'ati nabo ne babingamba bakitegeera nabo ne babingamba ne banyonyola buli kimu nange nintegeera ningamba ye naye ningamba bannange mbena namulaba naye bambe namutegeera dda n'ensiika busiri singa bw'omanya ebyabasajja naffe abasajja tugumiikiriza ebintu bingi tusirikira ebintu bingi abakazi mutukola ebintu byekiyayiyayi naye manyi omusajja naawe yaddamuko nakkubirako kati omukazi oyo nze okumukubira okugamba okwogerako naye kubanga nagezaako okumukubira simu okumanya gyali yankubira nenamukubira nangamba ali ene Kampala nimugamba lwaki tugendako mu kyalo wamubuuza ki ekyakujja wakanagamba nasooka kumubuuza nimugamba maama Pena kiki ekyakujja ewange wano mukikomera kyempangisa nagamba nze nakugambe senguka mu kyalo senguka eyo mukomere eyo bayitayo Kizito pozi bayitayo Kizito senguka eyo Kizito n'ogaana okusengukayo kitegeera nimugamba lwaki onsengusisa eyo nakubuuza lwaki ekireeta onsengusiza wano mu Kizito kiki alabika yali yagendako awalungi awasinga ewammwe kati awalungi awasingayo yali alina n'obusonyisonyi bano balirwana bano ab'okumuzigo nga bamukwanakwana abasajja b'abakazi ababeerawo mukomera naye nga busonyisonyi bwe bumukwasiza kubanga nali mpangisa eyo egundi ekibuye ye yansengusizayo nenva ekibuye ne tujja eno gundi bayitawo ku mukaaga naye nga buyayi byakulakulayo eyo buyayiyayi bwakulakulayo kubanga nze yansanga kibuye netumalayo omwezi gumu nansengusizayo yansengusizayo ekibuye netujjaawo kubwebusaabala kyebusaabala bayitawo ku mukaaga eyo mu kyalo kyetulimu awo bayitayo Kizito village netumalayo ebbanga emyezi nga 7 awo natandika okugamba tusenguke ningamba lwaki naye nga tayagala kugira ekiriko naye nga abano abakazikazi abali ku mizigo bamanyi banga bamukowakoowa abakazi be ku muzigo abasajja be ku muzigo bamukwana n'abalala beewana b'obubalabala kubanga tuli kumpi n'ekibaala kitegeera nga bamukwanakwana abo be bamulemeseza amaka kitegeera be bamulemeseza amaka nze ningamba bannange namugambye bannange maama Pena bw'ova wano n'ogenda eyo mu kyalo sijja kukubira simu tukomawo kyo kimanyi wagezaako okumugamba nga mukwataganye nti komawo awaka nze saagezaako okumugamba tukomawo nze namugamba maama Pena nyusonyiwa ndeka kola by'oyagala
nze nange nkole byenjagala gwekola byoyagala kati nze bwemba nkwagadde bwentuse ekiseera ningamba mama Byona komawo nja kukubira essimu okomewo kati ali mu mwezi gumu nga yakanoba aliyo mu kyalo kati saawa zino ali mu kunkubira essimu ali mugamba ayagala kukomawo nze namugamba Nasenguka tojja. Okay, banaye tubadde n'omwana mulenzi Bernard ate ng'alombojja nnaku ya mukyala we biki ebyabatuukako. Kano akaboozi kanyuvu nnyo naddala gye kasembedde kanyumye nnyo. So kagenda kuyamba gwe omufumbo gwe omuvuzi wa booda oba alina muganda omuvuzi wa booda omukyala omukozi omwami agenda okukolera mukyala wo bizinesi. Nsuubira nti eno emboozi weetaaga okubeera ng'ogiwulira bulambalamba. So nga tunaatera okubasiibula njagala mu katundu kaffe akasembayo ate atubuulire mu bufunze. Bernard, kalowoozo ki k'olina eri bavubuka banna abayita mu mbeera y'emu nga gy'oyise? Kati nze kalowoozo kendimu nze mama Byona namuvaako kitegeera nze kubanga n'essaawa zino nkubira simu n'agamba taata Byona njagala kukomawo kitegeera nkubira simu njagala kukomawo ne mugamba sooka oweetereze omutwe gwo oweetereze bulungi naye nga y'okyamwagala naye nga nze mwagala takusiiga obulwadde nze mwagala nze njamala okumukebeza siriimu naye nze njagala kumala omwaka gumu nga simuyina. Abasajja ate tebamutwale. Nze namugamba kyoyagala kyosalako bw'oba oyagala fumbirwe ewange sooka ogumiikirizemu omwaka ogwo nesorting nzeewo ebintu bye waatwala okuva mu nju byonna n'ovulumya n'otwala kitegeera nze njagala nze namuwa omwaka ogwo omwaka gumu kubanga saawa zino ali waka ewaka mu kyalo entungame ewaka kati saawa zino ali waka atutte ali mu kuba ssimu. Nze namugambe sooka oweetereze nange njagala kwetereza. Abazadde bo baakukubira essimu ne bakubuuza nze abazadde kubanga ye maama we akwatagana naye ekiri awo kubanga n'abazadde nze nabakubiddeko essimu nakubirako maama we nimugamba muwala wo wamulabye n'agamba namulabye wamukwata bubi kati muveeko kitegeera. Kati abazadde abamu oluusi obumu be baleeta bino ebintu ebibaamu ebyo abawala okufumbirwa bubi bava mu maka emyezi ebiri ova mu maka g'omusajja n'ogenda byebyo ebibaleetera n'obwenzi. Embeera eva wa musajja n'endala eva wa maama we. Tolaba kyembagambe abakazi oluusi obumu mwe muleeta ebizibu. Yes. Bannange kati wasiiba olunaku lwaleero naye nga sinava wano mbajjukira nti aba Herbal Choices Pharmacy bakafulu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala lya Herbal. Eddagala liryo libeera mu capsules. Mu abaami abatono abateesobola mu size abagala okwongera ku maanyi abakyala abagala okugejja n'okukogga beera nga obeeyunira bulambalamba bajja kukolako otereere. Abalina ulcers, abalina infections, abagala okuboostinga immunity, abalina enviiri ezaakutuka balina buli kyomanyi mu eri pharmacy. So kuba ku namba za simu z'olaba wammanga ate obeere ng'oba-accessinga bulambalamba. Poza ate ngenda kusembayo baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana baristas abamanyi. Intex zatandise ate nga twaguddewo branch mu Dubai. Beera nga ogenda ku Fish Roundabout we registering otandike okusoma osobole okufuna omulimu ogulimu ku magezi. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mwiraba.